mubuki nagamba nti Katonda akoledde naye nga buki tweyanziza mama webalire ddala Mukama yeebazibwe naye nga mu byonna Mukama akola bulungi. Twagala kuyimirira tuweeyo ebirabo obweyamu n'ekimu eky'ekkumi n'ebirala n'oluvannyuma tujja kujja twebaze era tujja kuyita Mama Allen wamu ne mukwano gwo Paul mujja kuyimirira namwe mugenda okukwata ekibbo ng'abantu baleeta wano olw'okwebaza era tujja kusaba bwe tuba tuwaayo ebirabo n'ebirala n'ekibbo kya missoni kibeerewo tubikola omulundi gumu. Katiyimba oluyimba maama mwebale nnyo. Oluyimba 326 nkipya nkikadde 54. Yes.
mukkirize abantu bano bagenda bakiikirira olw'okwebaza. Kambasabe mutuule era n'okutukulembera mu kusaba. Kansabe Mama Robina Mutesa Sirajje, Mama Juliet Segawa nawe ojje wano nga twebaza Katonda, era ne Mama Mirika Lubega mujje wano nga twebaza. Era tugenda kusaba olw'ensonga ez'enjawulo. Mama Mirika agenda kusabira amaka nga twebaza olw'amaka Katonda ge yatuwa. Mama Robina asabira abaana, ate Mama Juliet asabire abaami era n'ekkanisa n'ebirala. Mukama baana abalungamya. Katusabe. Omutukuvu, omutukuvu, omutukuvu Mukama Katonda w'eggye, eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo. Tukwebaza Mukama Katonda waffe ow'ekisa ekingi olw'ekiseera kino nga tuli wano mu yeekaalu y'entukuvu nga tukusinza, nga tukugulumiza, nga tukutendereza. Tukwebaza olw'enjiri entukuvu. Tukwebaza Mukama Katonda waffe olw'olunaku luno lwe tukutte embaga eya Mariyamu, nga tujjukira omukyalo oyo omuwombeefu, nga tujjukira omukyalo oyo eyali omwegendereza, nga tujjukira omukyalo oyo eyali omugumiikiriza, nga tujjukira omukyalo oyo eyali n'ekisa, eyakkiriza